Amaloboozi mangi gavuddeyo nga googera ku Matayo omulanzi, era wano ku Uganda at large buli kaseera mbeera nfuna abantu abambuuza ku Matayo omulanzi. Uganda at large bwe nga toyogedde ku Matayo, nga toyogera ku Matayo, lumu nakuwako ku mboozi ya Matayo katono, era nga nali nkubuulira ensonga lwaki yakwatibwa, era nga tukimanyi bulungi nnyo nti Matayo olwafulumya ekigambo nti bw'atunula mu future talabamu Gen. Museveni, tamulabamu 2027, taliiwo 2027, kitegeeza nti 2026 awo tetumanyi awo Museveni ajja kuba cwi. Kati awo munnange wewaava obuzibu, era Matayo omulanzi bw'atyo n'akwatibwa n'atwalibwa. Kalule Sulaiman alabika amanyi bingi nnyo ebikwata ku Matayo omulanzi ono, kubanga era nze okutandika okumanya Matayo omulanzi namulaba ku Carlos TV, goge mazima saagala nkulimbe, era nga nange ninga ggwe mbiraba era mpulira byayogera, naye ne wavaawo oba ne wajjawo embeera ey'okuba nti nno abadde nga ajjayogera ebintu nga bwe tukuba ttooki mu Matayo Foundation biki ebifaayo, ne tutunuulira akakwate kaalina ku ggwanga erya Misiri, era ng'ebifaananyi tubiraba nga alina amayinja g'atunda, era nga okusinziira ku ye nga akulaga nti waliwo ku lwaffe na tukimanyi nti ensi ey'emu eyo tugimanyi bulungi nnyo, n'ensi eno eyaffe ey'abalya mmere. Kakati olutalo luno lulabika luli wakati w'ensi ey'emyoyo versus abalya mmere abalina Matayo abaamukwata kuba ye basobola omukwatako bwe bati. Kakati awo nze nga Uganda at large tuludde nga twogera ku bachwezi, era nga waliwo bannaffe abeewaana okubeera abachwezi, ekyo ne kibeera awo, era nga njagala okubabuulira ekintu kino mbadde nga nzija nkyogera wano ku Uganda at large nti Gen. Museveni tatwalangako nsi ya myoyo ng'ekyokusaaga, tagitwalangako ng'ekintu ekyokusaaga gwe tunuulira wonna ewali ebintu ebifaanaganako bwe butyo. Bwe ne bw'ogenda eri ewajja Nakayima eri Mubende, Museveni alinawo state lodge awo kumpi, neewaala yonna ewali ebintu ebifaanaganako bwe bityo ku busozisozi obwo. Museveni yakola ki? Yazimbayo dda, era agira n'asiisirayo. Bwetandika okunoonyereza ku kintu ekyo, era ebintu ebyo newankubadde nga ye abyegaana ng'agamba nti nno mu lutalo simanya waliwo munnaddiini yamugamba mbu olutalo baaluvuunika ne bakola batya, ne bagenda mbu bw'oba teyatta omuntu n'amusulika omukyala, era ne Museveni nabo baagenda mu bintu ebyo. In fact Lumbuye yayogera ku story eyo naye ate nga ebaddengawo ebbanga lyonna, tinaye kennyini yakola ekintu ekifaanaganako bwe kityo, byalimu okutta. Kakati olwo njagala okubuulira nti ensonga eno eri siriyaasi nnyo, era gwe bw'obanga obadde ofumiitiriza n'otunuulira oba n'owuliriza ebintu ebigenda mu maaso, otandika okufuna interpretation nti waliwo obubonero obulaga nti gye tujja mu maaso awo enkyukakyuka zigenda kuba za maanyi, era olutalo luno kuva dda lubaddengamu ensi eri, era kyovula bano boogera kuba ku dynasty yaabwe abachwezi, simanya biki, eno yali chwezi dynasty, era ffe amaanyi g'abachwezi bwe bityo, era still tuzzeeyo mu layini y'emu. Kakati bamaze kubeera nga batutegeeza nti Museveni 2027 mu space tajja kubaamu, kigeza ajja kuba mu nsi eri, nga kakati olwo ndowooza yeegase ku bali
bachwezi banno oba bagamba oba bachwezi banne nga balwana okulaba nga bakola ki kati ono aliwo oba muhoozi ng'akola ki. Naye omuntu avuddeyo okubeera ng'alanga ekintu ekifaanaganako bwe kito kitegeeza babeera bamwetaaga okumubuuza ebintu ebirala nti kiri bayinza okuba tebakiwakanya, kiri kye bakiwakanya ekya nti 2027 tajja kubaawo kubanga jjukira nti bo babadde baabala nti ajja kugira 2031 awo kakati nga kaddiyidde ddala naye kennyini agamba nti ali ebyo byalaba nti tebimukkiriza kufa mangu era ajja kuwangaala nnyo. Kati omwana ajja n'akikubawo nti 2027 sikulaba mu future kuba toliimu ne mu future toliimu, tojja kubaawo ne mu future tokola ki toliimu. Kakati awo nga balina okubeera nga badda ku drawing board beebuuze kiki ddala tubadde tetumanyi ddi dwana abataliiwo. Kati gwe olaba ki ssebo Matayo tubuulire kuba gwe mulanzi aliwo era nze nsuubira okuba nga Matayo ayinza okuba ali eyo nga kyayagala kyalya sigamba nti akolagana nabo naye yalina ebyama oba oliawo bye baagala okumanya kubanga bano abasajja tebawa gaapu yadde kubanga ye yakavaayo yekka okubeera ng'ayogera ekintu kifaanaganako bwe kito. Kakati ate kkiriza tibabadde nga bajja oluusi bagoberera byayogera. Kakati okusinziira ku kiriwo nti Matayo batugamba nti embeera eno yagirabirawo era n'agyogerako nti alikwatibwa era nti n'alanga nti temubangako kye mukola nti oba kwekalakaasa oba kukola ki atya kutuuka ekiseera aveeyo akomewo. Kati olwo Matayo engeri gyali nti abadde alina akakwato nti nga yagenda mu ggwanga erya Misiri lyetumanyi obulungi eri ku pyramids engeri gy'ayogerezeganya n'emyoyo egyo egyabo abaafa oba oliawo n'abatali bantu nga go majini Mukama Katonda ge yatonda kuba tukimanyi bulungi nnyo ti Katonda yatonda amajini amabi amakambwe n'amajini ag'ekisa. Kakati Matayo n'abeera nga ye mu butonde bwe Mukama Katonda yamutonda ng'asobola okwogerezeganya n'ensi eri endala ey'emyoyo nti batutegeeza n'otugamba nti wandibaawe enjega egwawo mu Kampala singa Matayo abeera tateereddwa mu nnaku entonotono bwakati kasokedde nga bamusiba kati ziri mu weeks 2 ndowooza n'ennaku nga 4 oba 5. Kale Matayo twina omujuni afuuse Matayo twina omujuni era nga foundation ye abadde akola ebintu eby'amaanyi alina baalabirira Banamagoye ofiisi ye eri Kasubi awo Matayo Foundation era kwegamba katugambe nti abadde alina kyagatta ku ggwanga kubanga bwe kiba nti abadde alina baalabirira alina ebikuma bye byatunda amayinja gatunda era agatunda wano n'ebweru w'eggwanga bagatwala tombuuza nti bagatwala kubakolera ki naye ekyo bwe kito bwe kiri. Kale kwegamba ebya Matayo nga bwe ntutegeezezza nti nga nze Uganda at large nyinza okugamba nti mpulira byogere nga ngalabi ya Nyanzi era nga bwe mbiwulira nange bwe mbikola ki bwe mbikugamba. Abantu bangi bambuuza Uganda at large tubulire ku Matayo omulanzi gwe nga toyogera ku Matayo kyemmanyi nti abakwata Matayo bonna entegetege zibafamba n'okutuusa kati bali eyo bali mu kulumamba kubanga ng'era omuntu omu yatugambye nti waliwo abantu abamu ngo okulemerera olwakiri bakola ki boonoona naye ate era oyinza okutuuka ekiseera n'oyonoona ate n'omaliriza ng'okkiriza nti mutuufu nnemereddwa bansinze. Ekyo nakyo gyekiri nti butuufu nnemereddwa bansinze ekyo nakyo gyekiri. Ekimu ku bintu bye bimubuusa amaaso nti Matayo omulanzi katugeze ggwe naawe wooli awo olina ebyobugagga bingi nnyo naye nti oba oli awo tomanyi ddi lw'olifa mu baana bo tomanyi ani ayinza kubeera ng'asikira emmaali eyo n'ewangaala oba mu baabo abaakukola ebikyamu
nti olina ab'otamanyi mu boodiringa nabo mu kampani pokati bana basajja balina omunyago munene nnyo era y'emu ku nsonga ezireetesa muhoozi mbu akuma ebyobugagga byabwe. Kakati bafunye Matayo Omulanzi asobola okubabuulira ti kino na kino na kino, abawulira akawonvu n'akagga ti oba osanga ali eyo bamugamba kagamba bangi ennyo ali bamalayo ddi. Ekyo nakyo kiri awo nga teyeebaka alagula ono omu ku omu olwava wano bamutwala onajjoona kubanga akabinu kanene si kanene nnyo naye kwegamba ku muntu omu okubeera ng'okabuulira byonna kanene. Ekyo mwali mukirowoozezaako nti ayinza okuba ali mu mbeera efaanaganako bwetyo. Mbeera y'emagambo olina kungabanyizaako okubuulira ekituufu haafu gy'osigaza. Kaakati wayinza okubeera akabasa nga Matayo Omulanzi akabatemye mu mazima ameereere nti pulezidenti addako ye Bobi Wine, nti oyo kamwagale oba kekuba keetonye kagwake yaddako, nti ate pulojekiti yaffe nti eyo ekonye, pulojekiti yakona, awe wali obuzibu awo. Matayo kyusaamu, Matayo nga Matayo aba ondeke nze. Ate waliwo omuntu asobola okukubuulira ebintu nga ne bw'oba owakana nnyo nga bakuzaala owakana nti sifuluma ojja kufuluma era muwaliriza nga ofulumye bakuzadde ti nedda sijja kaaba era n'okaaba abasawo n'okaaba sijja kuyonka enjala n'okuluma n'oyonka kugamba ng'olina empaka nga bakuzaalira mu mpaka bwe batyo. Naye katugeze Matayo akubuulidde byonna ebibaddewo n'ebyo gwe babadde tusuubira nti amanyi tisigwe watta gundi gundi sigwe wamunyiga ate gundi n'okakasa ddala nti ngono twamunyiga teri amanyi naye Matayo abitegedde aka mutuufu. Matayo ddala abimanyi byayogera bituufu naye ate ayogedde ku kufa. Ogambye ddi future 2023 tolimu tetukulaba toliiwo nti nkole ntya nti ekyamazima bwali badde obuyinza obukwasa gundi kuba yagenda okusobola ate okukola ki okutereeza bino nti okaka ate ono nti aha muganda wange oyo bagenda mumusalako omutwe singa obumukwasa nti ate nebyo byemisigazi ebimulinawo muyinza obutabibeera nabyo bajja ate betwateeka egindi ebyo bali bibowa ate nkugambye kati tukole tutya mukkirize. Naye nga already balanze nti wayinza okubaawo ekintu ekigwawo mbu Kampala naddala mu Kampala ekyandibadde nga bw'onogamba catastrophe, ekintu ekiyinza okujjira nga mu muyaga oba omusana omungi oba enkuba ennyingi oba musisi n'ebintu ebirala ebifaanaganako bwe bityo singa balemera Matayo Omulanzi nti emyoyo giri egimutambulirako. Matayo Omulanzi menyiivu nnyo era nga kyagala omuntu waabwe ateebwe akole emirimu gye. Anti oyinza okulaba ng'omuntu ye alina okwettika omusaalaba gwe kati togenda kubeera ng'okolekitinga ensobi ze nti ne bwe mwebuuza bannange ate kakati nze nfa ddi ate nga kumala biseera tewali kigenda kukyuka, mulina okwettika emisaalaba gyammwe. Kati emyoyo minyiivu gyagala Matayo Omulanzi ateebwe. Naye still kankuzzeeyo ku mbeera ey'enkyukakyuka change, kubanga bw'obanga obadde ojja osoma history tetubadde nga n'entalo ez'emmundu, entalo ez'amafumu, entalo ez'obusaale, naye era mu history mulimu entalo ezo nti abo bayambwangako emyoyo egyo egitalabika. Ne Museveni kennyini mu lutalo newankubadde ng'abyegaana naye ebintu ebyo ng'abigenderako nnyo era ng'abantu bagamba nti ddogo yennyini era twawulira ku musawo mu Tanzania n'abalala nga bamuseera ebyo byaliwa era nti ddala mu butuufu bano okujja mu buyinza nti nga Obote bagamba nti baamugamba Museveni nti olutalo baalusulika mbu yatta omuntu n'amusulika.
kakati olwo kitegeeza nti naye yalina okubeera ng'akola ekintu kyekimu okuggyawo kiri. Kati y'ensonga lwaki nkugamba nti ebyo saagala ogambe nti kubanga baga nti ow'empaka kunama ebiri. Biwulire, bitegeere, era gwe manya nti gyebiri bya ddala. Gyebiri bya ddala. Era bakugamba nti bujagaali, gwe tolowooza nti bujagaali. Bw'olituukayo ojja mulaba ng'ali ku kaliba, ali ku mazzi aseeyeeya. Era ajja kugenda agira amazzi geefuukuule. Okalabe nga geefuukudde ebya ddala. Amazzi wali ku River Nile. Kati n'ebintu ebirala bingi nnyo bizze bibaawo nga tubiraba. Naddala abanoonyereza. Kati nga Uganda atalaaji. Omuntu akyannemye okufuna gye musezi. Nayagala nkola interview ku musezi naye omusezi yannema. Ekyo kyo kyannema. Njagala mmukoleko omusezi interview ng'ekitambo kikyamuliko. Naye ekintu ekyo kyannema. Sijja kubalimba kyannema. Kyannema baŋŋamba nti gwe oyinza n'okulekerawo okwogera omumwa ne guziba. Ne bantiisa ne kiki ekyo kimubaako? Nti oyinza n'okulema omusezi ayinza n'okuzikiza amataala amasanyalaze ne gavaako. Oba nabo baali balimba. Naye kwegamba ebyo by'omusezi byanjawuloko ku nsi eri ate gye twogerako ey'emyoyo. Kuba bino biba bitambo. Naye ekikulu kiri nti ebintu bibaawo era Matayo omulanzi waali ekikulu ekirungi tumumanyi bulungi nnyo. Mwana waffe wa wano Matayo twino omujuni era ku myaka gy'emito egyo nti byayogera nga ayogera biki ebinaabaawo nti abaali bamugezezzaako bo baali bamugezezzaako era bamutenda. Era olwabadde okwogera ekigambo olwali okwogera ekigambo maama nnyabo bwe bati ne bamutwala. Ayinza n'okuba nga waasulaasula mu kisenge kya General Museveni nga waasulaawo tubeere wano kale nfe ng'olaba anti by'oyagala ate nga naye sikwagala kwe. Naye munnange kyonna kyekiri katusabe bamute akomewo okubanga ye munnange abeera ayogedde ekyayogedde. Kati tuba tusigadde kubeera nga tulaba kiki ddala ekiriwo kubanga oli ajja tugamba yalina vision eya Africa, yalina vision yaki n'omulala asobola ne vision ey'obulamu obwo. Kitwakyogera nti musobola okubeera ne vision naye nga temulina vision ku ddi lwe mugenda kufa. Kakati Matayo omulanzi bamute akomewo. Munnange byo byemmanyi ku Matayo omulanzi kyenyinza okukubuulira, kyenyinza okukugamba. Amaanyi ga Katonda gaba maanyi ga Katonda kubanga buli kimu ekiri ku nsi kuno kagaba amagini, amabi amalungi, abantu, ennyanja, empewo, buli kimu gwe kyowulira ekyali kibaddewo kagibe emisamba gwe gyowulira egy'amaanyi. Mukama Katonda byonna biri wansi we. Ate nga byonna gyebiri gwe toddaawo n'ogamba nti nze soma nnyo Bayibuli teri misambwa teri kyokka ate ng'okimanyi bulungi nnyo nti mu Bayibuli mulimu nga Jesus akutte emizimu gye yaggyawo emisamba gye yajja ku musajja omu n'agisindika mu mbizzi ne zigenda nga zikola ki ne zibona emiwabo. Mujjukira bulungi nnyo. Kati kwegamba awo teweerabirawo saagala obuukewo. Kitegeeza nti bwe bagamba emisambwa mizimu n'ebirala bwe tulowooza nti ebyo nze ndi bwa ddiini nnyo tebiriiyo ebyo. Ffe nga bannaddiini tetumanyi tebiriiyo gyebiri. Era nalibadde nkubuulirayo ekintu ekimu naye nange nja kufaanaganako omuntu oyinza okuntwala obulala. Naye mu nsi katugeze kankubuulire kakanjugire banga n'abantu baali bakirabyeko nti osobola okwogera n'omuntu eyafa. Osobola okwogera n'omuntu eyafa era ne munyumya emboozi ebya ddala. Ne munyumya emboozi ebya ddala n'omuntu eyakola ki eyafa naye ng'ayitira ku muntu omulala kibayita omuzimu. Ne munyumya emboozi. Nze nali nkikozeeko era kyali kintuuseeko ne tunyumyako n'omuntu omu. Ne tunyumya n'okuseka ne tuseka. N'okuseka ne tukola ki ne tuseka naye nga tunyumya ku ebyo baga ye yafa naye nga tinga tunyumya ate omuntu gutali gumu. Kakati ekyo kibaawo njagala okukubuulira nali nkirabyeko nali nkikoze eki era nsuubira okuba nga n'abalala baali bakirabyeko baali bakiriko bo baga nti ekituufu
kati bana batakirabangako obajaga ndaba asha muganda wange ebintu si byangu naye nga Matayo omulanzi olode yaleesedde ensasagge mu ggwanga era tetujja kwebuuza ani amulina oba baani abamulina omuntu amulina tokola ki tumumanyi kubanga olwaba ofulumya ekigambo ekyo ne bamutwala ayinza n'okuba nga atya n'okwogera naye agamba adde eno mugende mumubuuze sawa mmeka mumubuuze tebasobola tewayinza kubaawo kikolebwa netujja akalimi mabega ntu nga Matayo omulanzi ekikyamulemeseza okuvaayo ng'awoza kimu ekimala nedda tekimala ekimala nti kakati anti bwonkwatako kitegeeza nabali bakola ki enkya bw'oziika ogenda baziika ng'olaba ate ne kwega byakwegayirira wali baddeko awo ng'omuntu atya okufeesinga naye ng'atuma buti mugende mumugambe ne mutuuka n'okweta waki gwe tomwerabira ntya muyinza okuza Saabalwanyi naye nga kale kwegamba kyonna kyekiri ffenna ekkubo lyerimu ne Matayo omulanzi naye alifa n'abaana bonna balikola ki balifa kakati muleke kutya kufa naye wakuba nti nno ofudde olazeewa ebikolobero by'okoze otya nti bigenda kubeera nga bikubeerako ebbanga lyonna omwoyo gwo guleme kubeera nga gutebenkera nga guli eyo guli mu bibonerezo eby'amaanyi ennyo oba oli awo kale bwe mba nfudde bagenda kunkola ki Matayo agenda okuzibirizaamu bw'ati amugamba nti tutunulire Luweero abantu abaafa Luweero bayitirivu bali mu bukadde 2 ogamba 5,000 bali mu bukadde bonna bali eyo bagamba bebakukwatirako bagenda kunyiga kale wakiri sooka oteese nabo oba kubanga bintu byonna bisoboka nze njagala okubuulira bisoboka sooka oteese nabo timubandi mulimu ate abakambwe ennyo mulimu ate bannange bino biyinza otuleetera ebizibu ate nga si bizibu byaffe bizibu byabwe bye baabireetera naye nga tetumanyi Matayo kikyaliko tusaba busabi nti akomewo ayongere kubeera ng'atulambika nga atubuulira biki ebirijja ng'ageraageranyako ebyo ebyaliwo n'ebyo ebiriwo Mukama Katonda abakuume.